Breaking news. Balamu balugahale. Harriet Sikati. Akabadi kamwe. Nakazanyo kamwe. Tekajja kukwatayo. Mufuulinga abawumba tutu. Abatole. Abagwagwa. Abasirusiru. Naye bannayuganda. Balaba. Era bamanyi obufere bwammwe. Nti kati Balamu. Okoza akajogoli ne mukama wo gotegedde. Ne ba president bababiri botegedde tata n'omwana. Nti muzito y'ekikumpuli kyammwe. Ekyali yetisitani. Harriet Sikati basikati. Mbu mukizitoye. Mukifune public sympathy. Kimale kisika abavubuka. Kimale kibatwale gye muli. Kuba kikozi kyammwe. Kati muswadde. Kati mwetesa ebibaluwa. Mbu mugenda kisiba. Mbu mukola akabadi. Mbu mukikwate. Mbu public sympathy. Aima. Balamu aima. Aima. Mugazako kizanyisa emizanyo zanyo. Ne mwefula bakiraga ku posta. Mukijja kibayimbire. Simanyi mukyefula bakikuba amasasi. Mwefula bakijja mukole ebintu byonna ebireta sympathy. Aima. Aima. Aima Balamu aima. Aima. Aima emirundi 10. Aima. Aima. Bannayuganda bategeera kababuulire President Museveni mwe banku ne Museveni ntwala mu court president. Jero Muhoozi ntwala mu court president. Mwatekawo ekikumpuli kyammwe. Mukikole diversion. Kijja bafuka ku Kyagulanyi. Mweno nga muli mu ntebe kuba tata n'omwana mwateesa. Tata akome 226. Omwana ajje 3. Mukoze kino ekikumpuli kyammwe. Kiugulaza abavubuka kuba kye kifaana Kyagulanyi. Kyechanya kigeto yuti. Mukyefula kigala kola ogubiina. Ate kati mugenda guligisalinga. Nayo tekirina mpapula. Musirwaze bannayuganda. Muzannyo obuzannyo. Mwagala kola assassination nyingi. Mumukole arrest nyingi. Mumutekewo sympathy. Mukyefula kyali ku side yammwe. Mukijjeno kyefule. Mukintu kyana kya ghetto. Mukintu kya bannayuganda. Aima. Nemwe mulamba gwange guli bategeera obufere bwammwe. Aima. Aima. Bamwita Professor Bajjo. Byenjogera mbimanyi. Professor Balamu. Obufere bwamumanyi ne mukamawo. Ne president omumanyi. Akabadi kayise. Ebibaluwa byammwe. Ne munakitola mu kooti. Mukaguli mujja kubayo babiri. Kubanga mukama wacho ye mulamuzi. Yatwala mu komera. Yasiba. Aima. Akabadi nakagambye dda. Aima. Akabadi nakagambye dda. Temusobola kuzanyira ku nnaku y'abantu. Naye munazimba ekikumpuli kyammwe tekiri tukawadde koota yakyawe. Nabagamba kyesiga sitaani Kyagulanyi yeesiga Katonda. Bannayuganda balaba obuzannyo bwammwe bwonna. Kati mukola ebintu ebyekidaawa ebyedda. Tukibaja milioni 25 atwakiranze ate kyabba ssente. Mbe kirina amanyi agabba ssente za state. Kati gwe Munnayuganda kakugula obwongo. Ekifunkuli mbu bakiwadde ssente ne kigaana okugenda Aima nandi wemudde naye ndi musajja muzadde. Aima muzanyire ku balala. Mbu ekifunkuli kyaganya okuyimba. Kumbe bali mu kukizitoya. Mbu kijja mu public. Abadde bakaheba mbi tekikolera bali. Ebambi kyagala nkyuka. Kumbe gye mukoma kyesiga. Mbu kifuna trust y'abawagizi ba Aima. Bwenjogera nga Aima mmanya mbache njogera nkyekakasa 100%. Aima njogera mu Luzungu. Aima in English. Aima in Kiswahili. Aima Balamu n'ekikumpuli kyo. Aima akabadikaga. Aima ne munetwala mu court. Aima ne munagaga. Aima. Bangamba Aima byenjogera mambi tegeera. No weapon formed against Ugandans shall prosper. Buli kabadi kamuleta Professor Bajjo nga sinagenda wa Mukama Katonda njaka mukono guno ogulaba gwe gumanyi obubadi n'obufere. Buli kabadi kamuleta nze Bajjo nkakwata kati apataka kutemu satellite z'omubbanga. Nenkakwata bwenti nenkawamba nenkanyanyanya nenkayuyayuya nenkategera nenkagamba abantu ku Twitter. Omutwe gunnuma. Kapumulemu katono. Kakukakane ngenda bagamba. Ngenda babulira ebyama bya Balamu. Ejeno Muhoozi ne Museveni na Harriet Sikati. Omutwe guno bandoze basindise jjebe naye jjebe terinsobola kwazindika amaanyi ga Yesu. Kakati bannayuganda bali bagenda kwewamba, bagenda kuba emotoka empira amasasi, bagenda kwesiba nga bakulyetinga kye bayita maanyi. That's the power of state. Eguluminga kifunkuli kino. Balabanga kye kifaana Kyagulanyi. Nakitamanya nti Kyagulanyi ayina emirangira gya Jesus Christ, the King of Kings. Ayina emirangira gya God, the only creator of the world. Kyagulanyi babayogera mu statement omutwe gunnuma. Agamba Mukama Katonda. Omuntu yeesiga Mukama Katonda ekato muzanyira. Kyagulanyi abulamu kintu kimu kumanya quotinga Bayibuli. President Museveni akotinga Bayibuli. Amanyi Katonda nti Museveni wabayogera quotinga Bayibuli. Ne Kyagulanyi
Yes Katonda mukama Katonda we yamuleta mu Uganda yo mwana yava mu ggulu amanyi sigage ne waba wana simanyi bajajja agamba mukama Katonda na yakazaka God first moto yacha kulubajita God first omuntu asanyisa God he never mocked God by the help of the first lady Babi Kyagulanyi by the help of family baga behind a successful man there's a strong woman behind inti Kyagulanyi amanyi nti gali mu Katonda kakati plan zinozo nabajjo nabibajjo kujja n'ensasanya n'enzukuba manyi ga Katonda ngenda kwasa ndabiramu ya moto akubanga ninawo moyo gogera babalo be mandi bajanga osibe bayiza jango ngampule moyo ninye ngamukola ebya kifere ayima muto kunoma aya hati zomanya abantu abafere mbanje kala bakwata obubolo mbunyige bwenti mbutulise muri dawa mwe murukate duka sibena dem parking kakati bala munali yeti stari nali yeti sikati temo ina che mugenda gamba bana Uganda ngandi mulamu ayima bonjogera ayima kubanga meeting muzimanyi obupati bwamwe mubumanyi nabugambi abantu ze bampita professor Bajjo nabagambi tikabaka tagenda kujja masaza munyivu professor inata demo masaza bakatikwe nabapa kukani batagenda abantu be mwara byentekateka yakoledwa kiro kimu because sogera kisimanyi kati balamu ne ali yeti stano bali yeti sikati akabadi kama akokwesiba akokwewamba akokwefulamu muteke gwanga kubonkeke mbumukomya sympathy ya kifungu ayima bwegamba ayima kati bisiru bigera gaba bajata mid tubakulima ngati wali omutamivu abagembo ate sinatamira sinanyona kumwenge naye mpulira amanyi kubanga byenjogera mbe manyi mbyeka kasa ne muntu ala mugeye na mbyogera mama ayibambe balamu nali ati stani ne Muhoozi ne Museveni tugende mu court mbalage bwino yenna singa sija bulamu bwana ne bazina recording je mwakolera diru aya first hand information Bajjo nakoze Bajjo TV nenda kuteka ngako first hand information abango bera sina mukutumana kwe ndi ku Bajjo TV Facebook TikTok Bajjo events Twitter nako zinoze nkuba Twitter etambula bajita ati Alphonse Mukasa Bajjo Alphonse Mukasa Bajjo events jemikotu jendi ko Facebook Twitter TikTok ne YouTube ina makuru kakati nze ngenda bakwata bana Uganda mukasate mugobera bidaivaso bya baramu nali yeti stani bali mukibaita Rio sitanti to hodu winki you bolita yada akoya Muhoozi kumbe bamuwa sente kadashola kulizivinga sente zo muto kotanse performing ile kakati okumanya babazanyira ku mitoba nayo aba video ngikoze nyomba banjikoze musanyu ekikulu ngikoze bancha muse bana ndi bakode video nganinga teacher nekati kale abatetegera mutegere njaba ko yayendala omuntu katogenda muyimbiro solo kwata sente ze can you receive sente za sitani mbefula mbuyakwata sente nakanyo kujjo kuyimba kumbe it was a marketing strategy to market their chifunkuli so that it can gain public sympathy to overtake it ayima teri kisobola kuwangula Kyagulanyi nga Bajjo ndi mulamu nze nabagamba omuntu emba mukwano g'omuntu mba mukwano gwe njagala nnyo Kyagulanyi ku mutima Babi Lewis chairman Nyanzi nakaye na government constituency ya Kampala ya chairman Nyanzi ze campaign manager wa chairman Nyanzi ze mba njagala omuntu ku mutima njagala nnyo Lewis ku mutima njagala segula abantu mtemuloza ati mbegula ko sina kyembagaza namwe ne njagala bwagazi nze amwe one person yamanya ndi kati now ndi mulavu ne Kyagulanyi ne Babi ne Mufumbiro ne chairman Nyanzi ne Lewis Rubongoya abo bakwate ko labe Julius mukwano gwange wali Julius ali mu America Julius mukanda boye musamuvuka mberedde wonnyo kakati nze njagala ayoka Bajjo mwavu kati nupunji baleko sente naye bwe mba mulavu nze sibira serving 2 masters kubanga okufa kuva mu deals I serve one man now I'm serving in people's interest ate sina kyemba balako na musagala munesibeko sina kyemba balako just in my heart when the Holy Spirit speaks to me so I'm here to serve the nation to serve the local people to serve the suffering people to serve the Kyagulanyis because I know this head is the one running this country ayima Harriet Skid skati ayima Harriet ayima no weapon formed against the struggle shall prosper ayima gwe ikifunkuli gwe nandi bade nabyenjuga ne mujja kumanya sources zange je najje ebintu ayima omutego nnuma ayima omutego mulwadde omutego nnuma ayima plans am
ayimba bannayuganda bina bakola, that is trash nonsense rubbish.